musumba yamuvamu ene musasi mukulu amala okufungiza oti oba okyali musumba alinga kati maneja wa ambiyansi kale mumwongera mudigida omwana somulula abantu abaata biriko kumba biriko omulaba wamma batabani bange bayisenga bulijjo bwetukyaza abagenyi mbakoola n'abo baabo bannankalabika nga saluuni y'abakyala omutali lugambo bannange mwekatoogereko bana bange nno njagala mumbuulize ku bagenyi abo bawulire ku maloboozi gamu kongere engolo kampera asobola okuziramu mu lujapaani awo oyo muzibu nnyo Judoro, abito montowi, kamuwe botwi doyo, wala wiki pili pechome, eyo, wala uswa, eyo, afoyo, eyo, wafoyo tete, afoyo swa. mpire ngale z'amaanyi Mukulu, naye, olaba yavudde ejjumba ekidde kulole. aliwa oyo mutabani wange nno kankuwulire ebimukwatako Iriwo fa mtegeere. ate oyo muzibu nnyo ate nga musuubuzi w'amaanyi mu tawuni yennyini ey'Arua weewaawo ate era si wokka bw'ogenda n'eno ellaŋŋo nawe alinayo era amaka amanene wamma oyo omwana muzibu nnyo n'etteeso amanyiyo oyo kakati nonga bamaze okubuuzaako etaati naye teriyo lusobola lutaputa amuddemu haluwa noonyayo gwe bwesigwa omukwasi akazindaalo wafoyo bino mewi, wiki enedi, botwi doyo, abafoyo swa, bebi mo wiki epecho, abafoyo. Mukulu, kiki kakali bano abaali batawana n'ebigambo by'omukamyufu ng'ono ali wano kati singa ye kansala twala eri kakali nno etaata nga bwe bamaze okubuuzaako teboogera bingi eddadi ngendo bazaayo gye mbakuumire kubanga nga bw'obalaba etaata buli omu alina ke yeekoledde mukulu nga tonnabazaayo kiki ono kennyini amuzeemu agambye nti nedda kanduukeko waali ndaba eddala ng'ayagala ddinda kyerye wammwe yennyini mukulu bw'oba oleetera eri waffe naffe tukulage oli omwana ayambadde ekimyufu ng'akyamukanga paasi senga yali paasi yandyokeze engoye zibala modro mukulu oyo naffe mu kika gwe twesiga ku kyaki mwakolera aba akoledde kale ku junior bangi tubakubireko mu ngalo ez'amaanyi mubakwasi you give them lindako gwe mwana wange oyinza okupapa ennyo kati baana mmwe kambagambe kino njagala mukole bwe muti mugolokosewo abaana abo be mulaba abazze gwakulembedde kulokosa abo gwolaba naawe buli akuli maaso mukwateko mu mwezi waggulu kati njagala gwe yakulembedde banno kwata oli gwe wakulembeddeko ku mukono gamba gwe omulezi
kwata oli omwana obuwala ku mukono gwe akulembedde ng'otunudde eri mu geeti naye atunule bwati kati mwenna mukole ekyo buli omu gwawadde ekiraba amukwate ku mukono okuwa abaana ab'obulenzi yagenza okulaba nga abaana ab'obulenzi oludda luli olwataata bakwata mu kooti nga nabo nga bawa abaana abuwala baliruddawa nga babawaaki kyonna ekiri mu kooti bano abaana kituufu kyeoyogedde naye wano enkola ya wano yanjawulo abaana bano nabagaana okudiibuuda ssente era buli omu namugamba azirekenga mu nnyumba kati wali ku mmeeza balina ebyobulambuzi ebiriwo amazike gali wali ku mmeeza mu ddiiro naye nga mukooti temuli amukooti mu kati baaziggyemu njagala baana mmwe mukwate abaana abo ku mukono tubawe omudigide guli oguleesa abo abaana abawala ndabe bwe mugudigida yonokoyogeddeko sekita gya yoyo mutabani waffe wano ebintu byewuunyisa ebyo ebyuma nno by'owulira byogera bya mu dayiningi nyogereko ebyomusiitiiri okakase mukulu kiki buli muntu afaanana omulimu gwe oyo afaananaki kati ndabira ddala omudongo awedde emirimu aliwa ono mukulu lwaki oyo nno gwolaba muzibu nnyo ono mudongo ki si abadde mu bidongo era obadde yabikuba kati era mudongo obwayigundi lwaki oyo omwana waffe twamusomesa ebintu ebyo abitukubirenga wano so tomutuuma linnya ly'atalina mukulu ate kati atali muzimbi nti alina bbirigi muyite muzimbi kale kakati ndonga sinnagenda walala nina abaana bangi nnyo wano ababuuza mu mbuuza ekika ekyawaggulu yemukulu genda okuwa ku baana bange bano ba rockies basooke bakulagemu wala eddakiika 3 nnya bakwanirize mu butongole ba rockies No, no.
Muhaya bagita surati ndawakia. Hey, wali akanyirira akagamba. Surati yani? Surati ndawakia. Obyogera no wano naye haja tebume akave Madina ne Makka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Lwali olulingenda kutola shahadu. Na ye bwe nafumitiza ebigambo bino
egamba nti nedda kubanga Qur'ani egamba nti nno omwana bw'atambulanga nga awezezza emyaka gye 18 egy'obukulu n'azuula hakki ye weeri atambule ng'agende mu bakulu wallahi tayari wali ku muzikiti guyaadi hakki ye muwewenga awatali bakulu kweganyamu n'akamusebo kitange nazze na nsonga ya hakki mu lujjalo luno ye bakubira engalo ez'amaanyi era sebo kitange obulungi ayinza okulambula ensonga zange zonna yesenga w'abaana mu lujja muno apooyo namulete yangono ne sente alona nedda sikakadde badde bayitezeemu okukagala sebo kitange obulungi kiki singa anaabazze wano yangamba nti galusajja gw'olisiŋŋaana mu ntebe aliba mweru kati nga ggwe gw'oli awo ani ggwe mukulu simanyoganise kuntuuza muzeebaamu kino obweru bwonvaawa yangamba nti galusajja aliba mweru kati nange simanyi oba oli mweru sebo taata nsaba kunjuna senga w'abaana singa anaabazze wano ate ayinza okuzija ku ggwa gye anti omulembe gwa whatsapp akali kalange njire wano nkoloboze olugalo n'abeebulemezi bonna bajje mukulu neyanziza banyiranze mwenna muggweeyo oluka whatsapp katuuse bajje ekinyusi ky'omukolo kibeera senga naddala ku mikolo bwe giti egy'okwanjula bw'atyo yazze n'atandika okukola omulimu gwe senga yatuleetedde mwami David n'amulaga abantu. David yabadde tasobola kukweka ssanyu yabadde ayina okubeera nga abantu ba mukyala we bamutegedde. mwanange jjako omudigido oli mwanyinazo w'emasajja mumanyi amanyi okudigira n'ajjukira n'ebyalo byalimu eby'obulenzi ebyeruweero emukulu ebintu bisesa kiki bagambanga mbu nno basenga babeera bagagga nnyo naddala ng'alina akalevu wamma mukakkane banyinaze batandisa obbajja emize bwe yava emasajja bamuzigirira ddiirwa ejjuba n'atuuka ejjuba n'akolayo edduuka ddene nnyo erya sipeeya naye bwe yabadde ajja yakomyewo nakomesi eyo nanviiriza ezo nga bw'omulamu ebirala byonna byasigadde ejjuba ne kasaali yake yajjukidde weewaawo banyinaze nsanyuse nnyo okubalaba banyinaze bannange nga nsanyukidde ddala omukolo esaali atya wamma bannange naluli namusanga nga yidi egenda okutuuka nampaayo akakadde kalambani mukooli genda oyite mu yidi bulungi yidi nagiyitamu wano bulungi nnyo nnyo bannange yebale nakukuuma naye banga nti akussa emirimu ennaku zino okukamala obukamazi akeera n'aleeta ekutiya ya ssente n'agibba mu nnyumba n'osula ng'obala ssente okozerwa ssente banaye tukubireko mwanyinaze mu ngalo ez'amaanyi oyaba mugagga era mukoddomi wange mugagga wamma mwanyinaze tukyazizza abagenyi obuuyi buli ekyamazima bwe batandise okwogera ebingi ennyo ne babakoonako neŋŋamba bannyinaze tebagenda kufuuka kisawo kyataliiwo ekijjula amayinja neŋŋamba mwenna kambakowoole kubanga mumbeere kumpi nga busungu wamma bannyinaze nga sinnababuuza bigenda mu maaso birala njagala musooke mu bannamusizeeko abaakatuuka abo sanyusa nnyo okubalaba basebo kale basenga sanyukidde ddala weewaawo basenga sanyusa nnyo okubalaba bannyabo sanyusikidde ddala nnyo era dde basebo era dde nnyo basenga
bulungi basenga kusibye mukyala basenga muje baliko basenga kale ssebo mukulaga omuje baliko banyebo mukulika abakubo nga mulabye enkuba naye base nnyo tuwaliddwako edduke tusanze tutuuse mu weema mukama yebazibwe nnyo amiina era dde bannyabo musibye mutyanno bannyabo bulungi bannyabo mukulika amakubo nga mulabye enkuba mukama yebazibwe amiina mwebale kujja oyo nno mwanyirazi omulaba esabo ekyamazima nga bw'ayogedde bw'atuwaayi mwanyirazi anti gw'olagirira abagenyi olw'omukaaka oluwedde simanyira bano manya ova olw'essande olwaggwa nabalo gw'obalagiridde era bimanyiiko obimanyiiko bumanya kale nawulira tawa bujulizi butuufu wabula twagala nalaba itaali kampeera oyo mwanyirazi akuliranye obuuyi buno ono era nabalabako mu alubamu ye ono oyo gwe mubuusa omuzindaalo mwanyirazi wangi ssebo oli otya yendi ssebo kali mu UPC wavaayo wadda mu DP nkyaliyo naye nja kulaba sinnasalawo wawedde oli mutuufu okuba nampawa engwanga omukaluli kyatalina mudaali oba oli eno noga neeno kambeereyo kusanga ekimunyi ginanyambira ate nno mwanyinaze waliwo ensonga ereese obuzibu abagenyi abo bazze balajana ku lwammwe wano nga bagamba nti basenga b'omu lujja luno be basinga otumanya nengamba omuntu omukulu kyatamanya mu maka ge bannyina be batera okukimanya nze mbuuza mwanyinaze wamma abo boolaba batudde n'obuvunanyizibwa bwe butyo bagenyi b'obamanyi bamanyi ssebo wanje bamanyi ssebo tekinnaggwa mbuulira kyuka otunula eno kubanga okumanya tekinnaggwa abo bamanyi otya bavuddewa bakimye eki batwagaza ki tunakimaliriza netukimalirize osooka nakibuuzo kyokuddamu olwo nange wembuuliza ebingi mwanyinazi ddala ddala gweolina mutwe gwa kika ky'okukwata abantu abangi bwe batyo nga nze kabatunuulira sinnaba kubakwata obamanyi kati kola booti ekikwangwira okyangwira njagala onyangwire ogenda ondagemu abo g'osinga okumanya omanyi lumu nali ngenze mu tawuni eyo nebetera okusuubula munange nensanga omwami omu yanyambako mu bintu bingi anyambye ebintu bingi nnyo akuyambye mu bintu bingi oyo gwomanyi mwaba alimu omu ye alimu omu naye olala nali nzizeeyo ngenze ne muwala wange muwalawo munange bwe twamusanga era ne muddamu ne mumusanga era omuntu y'omwoyo ateekera mu kafo kamu nammwe bwemuyita banaye nange kyantabula koona emboozi olaba nawuliriza mabirizi eyali yeesibye okuwa pulezidenti naye ate ggwe munange ng'era atuyita nga tumubuuzaako bulungi nasanyukira nnyo muwala wange gwe nali naye nga nzira ku bbali nankuba akampa olwo gwakuvuddeko bwe yasooka okulaba olwasanyuse olw'omuwala oli gw'oli naye nga olwanneerabidde koona emboozi nsimbe n'olukono nange nasanyukira muwala wange nankuba akaama naye nange ne mugamba kantwa mumakaako yakatuusa eri abakulu abansinga era munange kirwalwa nampa n'ebbaluwa ng'eriko ennaku z'omwezi 24 lwe lunaku luno twala mpola mwanyinazi olwaleero 24 yesebo nze atali mupangisa nandibitegedde ntya kubanga bwe zibanga 24 kyogamba ebbaluwa eri gye waleeta obwedda gye tulisangayo wano amaaso eyagiwandiika ali mu abo ng'omwana mulenzi yalina handwriting ennungi era yali nnungi sebo kati kola booti ddala bw'oba okakasa nti yajjiddemu abo ogenda kugolokoka awo oleme kumalira biseera ngaaziikula ab'ebuduuda kubenga tteka lyaba bikkalingi nnyo nti ate mubajja eyo nga balinga bagenda baziika mu sukaali oba mu muceere ng'ate babazza mu ttaka kaakali mwanyinazi kyogamba awo oli olaba bulungi nkwessa kyolumbe era nkumanyi Okoro kiki wange omusanga ku mudaala ali kuli how much is this naye ng'ogenda okulaba okugulu kwagulira legging nga kwelegginga dda twala eri senga obuukako ennimule bajja kulaga
nawonyeeyo luno si kyafudde kale senga omulungi njagala okwebaza webale kukuuma kyama nosala okukyatula kaakano nzizeyo okwembasa enkulinze omulenzi akalubi owaaye mwannyinaze abantu mbamanyi waliwo omuntu eyaleetera galubindi bw'atyo mwannyinaze oluli olulala lutwali bano mwannyinaze agenda okujja galubindi nga zezokyawuludingi nga siziraba bantu naye gwe nkwegayiridde tozisumululira awo zinyweze bunyweza tuleete zino ezizoobwedde ezitulaba wanoono muwalawo zaalina azikwase olumbe onoonyeze gwosinga okumanya mwaba selekita jjana mwannyinaze ow'emasajja mumulengera senga twatuuse ku ssaawa 7 twandinyumiddwa nnyo naye kaakati katukutuleko olw'embeera y'obudde nga tonnabakkaluba nnyo kkalubira ku lulenzi kubanga ndulaba lonna olukutte toluta njagala abali eyo bonna abasigadde batuule tweyanzizza nnyo senga kaakati njagala senga onkwatire ku lulenzi olwo bwe lwali lutuule ewaabwe tetwaliyo luntulizeeko mu ntebe awo ndabe kwaseeko emikono ebiri olutuuzi n'olulenzi ndo bwekozaako olutaatuule
njagala omulenzi oyo bw'aba yafunye akabonero gy'otaabadde nga gye yakafunidde okamuggyeko omuteekeko akaka ak'enjawulo abantu baawulaani yaani mugagga ku mwavu bajja mutegeera bamuuzaki kale mwanyinaza omaliriza oba okyamwebugira bakwongera omudigiri maze baaba abakubira engalo ez'amaanyi njagala ombuulire mukoddomi wange abadde wano ng'ajula okuntwalaganya n'agamba nti bannange ate olwaleero ng'okalubizza muntu mulala njagala obuulire ekidaala kino kyonna n'abakulu abatudde wano oyo nga gwe we nakugabedde omuleese ku lwani mu bawala bo era ne muwala wo kigwe wali naye kwolwo okusata wange tosunguwala toyomba fumbirwa omulenzi wange kale mbireese bataata bawulira bamaama nabo weebali basenga wemuli bakojja bakuwulira abooluganda bonna n'ab'emikwano ono ye mwami waffe nze n'essanyu nalwadda abange tuyowe engalo ez'amaanyi ogambye gwenaani n'essanyu nalwadda kawala kange kassanyu kawezezza emyaka 18 egikatongoza okugenda mu bufumbo obutukulabe ettukutuku ye baaba omati afuneko obungalo bwetuyamuza olulenzi olulemeddeko kamala obukamazi ebifaananyi bingi bye bakkuba naye okuliraana omugagga ate naawe tekikufuula mugagga ate n'okusula mu galagi tekikufuula mmotoka njagala ogolokokewa olulenzi olwo lulekaawo ogenda ondetera essanyu gweyogeddeko ebigambo bino naye abeerewo ng'obikkaatiriza serekita basenge mugolokoke wamma yaloota abanga ab'enkiba n'empologoma lugwireko mwanyinanza engalo engera abaana battu tebyamusala golokokayaga okulondekatuuza si kirala kundeetera lulenzi olugwanidde okujja maka gano genyirire mu lutuuzaawo ande bakikubireko nnyo mu ngalo kukulu lwadde ngamba nti ogenda kunyiiga nga kusaala gye twali mwakola muti twali mu kaseera bwe kati taate yali awaka kyavanyiika n'amukolera abaana abalenzi abali mu nnyumba n'abawala naga abaana mmwe temulaba kiriwo ekiriwo kale lwaki tembawo emmere ne balya baliwo bano abaali bazze ngaffe kale musaba mmere edda mukolo n'otuuka ng'okulya kwawedde dda era nga seggoliyo wa munjala kakati nno munjala mubanga gy'olowooza ewaggabula ffenno tuli mu Buganda ate ewaggabula busoga era omukolo okumanya nti gwanyumye kulya kwe kumanyisa omukolo nti gwanyumye ng'erinnya bwe liyitibwa nti ssanyu njagala buli ali wano alage ku ssanyu mukulu gy'emyaliriro gino era gwendeeta essaawa eno enkola nga makulu mutabani wange Selector Jack kale nno bw'aba akyewaana nti akamanyi nnyo otyo nti akamanyi nnyo otyo waliwo wannange gwe neekakasa aluwa wamaka
Okanyemu akasaba akalulu n'ak'omukolo. Twala eri. Wama Selector Jack. Nalulungi Sanyu ng'erinnya lye lyafulumye bannange ng'amanyi okudigida eyambadde gomesi ya velvet red n'ateerako gold ate nga yakoze ekitanabakolebwa nti ku mikono gya gomesi ku kitambaala kwonna
kwabadde personalized ng'ataddeko amannya g'omwagalwa we David Okello.